Nga tugenda okufuna ekitundu ekisembayo ekya story ya Sister Anne, nyongera okujjukiza nti content ono nga bwe nakugamba okuva ku kitundu ekyasooka w'abantu bakulu abaweza emyaka 18 ye target group 18 okudda waggulu. Sister agenda kubanga ayanukula ebibuuzo byange biri 8 bibijja okuggalawo story ye mu kitundu kino ekisembayo. Sister oba Anne muwala alabika obulungi, nkiddamu muwala alabika obulungi. Bannange nze ndabye ebyama, nkyabikuumye mu neesigisa ebyama. She's a beautiful girl. Muwala mugimu. Kati bwe ngamba omugimu osobola osanga n'ekintu nga kitono mu size ne nga kigimu. Kati muwala mugimu ayina ku mubiri, si muwala omungi gwe bagamba nti mungi. Muwala ayina omubiri gwe, muwala ayina height. Nkiddamu kino ekya height kikulu kubanga okusinziira ku kifaananyi kino wayimiridde muwala alina height ye. Singa abadde nga mutono ddala yalibadde ne bu height buno obwabawala buyinza ogamba nti kumpi mu Sudan, naate si mu Sudan, si ba Sudan nga olaba muwala muwanvu kalika modo kali ne kati omubiri gwe bwe mba ntunulira mubiri mugimu. Naye alina kye bayita baby face. Nkiddamu alina kye bayita baby face. She is beautiful from the lips to the nose. Nkiddamu kye njogerako. Waliwo abantu awanya mu inbox so zinaawe neesigisa ebifaananyi kamulabeko obula tomumanyiira sijja bigaba. She's beautiful from the lips. Akayindo enyindo olaba nga kakati enyindo ziri ate ensongovu ennyonyi jjo okutwala ennyonyi mu kiraalo immediately no. Eriawo nyindo ntonotono, nyindo nsongovu bulungi, ne si ziri eziri sharp zojja okutwala otwala mu Nyankole mu Nyarwanda no. Nyindo yeyo. Kati ayina kye bayita eriiso. Nkiddamu alina kye bayita eriiso. She is so beautiful. Kati omuntu asobola n'emimwa emirungi, enyindo ennungi, amaaso amalungi, kati face structure oba flame eno ng'eri awo ayina kye bayita flame. She is beautiful. Bwe mba nkusigira ekifaananyi ono, bwe nkusigira ntera nnyo okukozesa aba celebrities oba abantu abamanyifu, nandyagadde nkugireyo Maureen Nantume, nendowooza ono mutono kokko. Maureen omubiri aba asingako ku ono. Ebintu biri bisatu byaba bisinga ku Maureen. Biyinza okuba nga 1 amusingako obuwanvu, ono n'aba mutono kokko ku Maureen. Kati by beauty, simanyi ojagamba beauty ki gyensinziirako. By beauty, this is bwengerageranya Maureen engeri gy'alabika obulungi n'okwefaako ng'omuyimbi. Bw'otunula Maureen owa before n'owa after, olaba Maureen ddala alina ssente, alina access ku buli kintu ekirungi. Kati ono mu ro, nkozesezza ekigambo ro as in R-A-W, mu ro nga bwe n'ogamba mu kintu ekibisi ekya boyiro ekitali kisiikeko raw. This is on ali so beautiful. Ebintu byentunuulira, no makeup, no lip, no nothing ku face, raw. Omuwala ono bw'omusisinkana ku kkubo, bw'omusisinkana mu bifo by'omusisinkana oba mu hotel, where ku church, ku wedding, she looks innocent. Nkiddemu wali olabyeko omuntu ng'omulabye bulabi bwoti n'olaba omuntu ali innocent, bw'akugamba nti mu bulamu bwe yakahavinga relationship 2 ate relationship emu teyaliimu sex, ogamba bugambi oyogedde Anne. Oh my, kati oba kireka kiri na mukuseka kyo kyennyini nga alasozi tomumanyiira. Innocent.
kati olumwaki ndi mukusigira ekifaananyi ka firimu nkwogerera naye oli wano nsumbuwa. Kale njagala okgenda ku kibuuzo kyange ekisooka. Ani obulamu obubuzi otambuliramu bubaamu okwejjusa okwesalira omusango, bubaamu ebiwundu bingi, obulumi bungi. Embeera eyo mu kugivaamu waliwo byogenda nabyo. Owaŋŋanza otya embeera eno olwaleero? The most interesting part of my healing journey esinzidde nnyo ku Sozimo YouTube channel. And I always recommend people to come and subscribe, to come and listen to healing stories. Because if you listen to other people's stories, automatically, I passed through this since Nzeka. Even some other sister of mine passed through this. Even some other brother of mine passed through this. So it adds onto a healing journey. And it gave me a lot of strength to come out and speak about my past, the Charlie Changu. But I got to know this channel through TikTok. How should I call it? Basalam shops ne baziteeka ku TikTok. Kati mba ndi awo scrolling nga nsooka nga ku story ya Brother Sam. Nga njiwa obudde nga story ennyingira nga nze najja buze ku YouTube nteekamu Sozimo kyokka ne bayita stories simanyi omusezi simanyi a lot of stories ne sister wafuno ambassador yonna stories nzenga mbiwulira kwa by then story ya Brother Sam yali simu 2022 awo natandikira okuwa obudde ngenda okujja mu page naniko kubanga mpulira story ku story nengamba what the hell nali ndiwa kubanga nali sirina wantu yasobola kusigama nempulira nga olulimi lwe boogera ndutegeera position gye bayimiddemu nange gye nyimiriddemu. Oh my god, I had a lot nayiga bingi nempulira ku sister ono yagenda yali from a rich family. Mama we namwefuja kubanga ali ku daddy side n'agenda ebiyindi yeetundira eyo abasirikale bamukozesa. I was like, oh my god, this is my story, this is a lost sister, we need to be friends and console each other. But I was so happy ali ku page yawadde story ati nayiga experiences z'abantu abalala. At another thing, nempulira sister nali Dubai, she was called the ambassador's girlfriend. Naye yalinga ku app nga gye bajja abazungu basajja n'abazalamu n'okubazaala musote. So I was like, oh my god, this was my life. Naye nze sijja nyumirizaamu bambi, sijja nyumirizaamu era nkuwuliriza nnyo. Katono ne red flags zogerako mu relationships naye yali nziyiseemu n'engamba oh my Sheila tegeera ekintu ekyo. Just know nze ngenda kuspreading enjiri ku YouTube channel yaffe etambule etuukirize buli muntu ambuuza simanyi nabizeemu gundi genda wamusasoze ku YouTube subscribing, have your time over there, listen. Nempulira the family issues nga abaana bazinyumyako nengamba oh my god, this is my family's side. Nempulira daddy side nengamba oh my god, they're speaking about me because nahiringa nate nagenda nagwa ku channel nga ndi mu budde bw'okustruggling nangamba asitaino ku mulimu bampisangamu ku keggaali nangamba oh my god oba ntedire Uganda dde mulimu gwe yeetonde bulungi alemu okudamira ebyomubogolero by'okumumanyira racism. No, Mr. Sozia, thank you so much for always being there for us. Tubuulirira oleeta abakulembeze ne batubuulirira tubeerayo mu kamooli but just know tukwagala nnyo. I personally data wange muteekamu nemba ndi Uganda, I don't give a damn. Wi-Fi erina okubeera nga oba ndiwa oba ayisiko ngenda mu restaurants ezirina Wi-Fi nentuulaawo kitegeera story ku story ku makya nkira ku ggwe naabira ku ggwe nyambalira ku ggwe kimu kikolera ku ggwe.
Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gwe omwana w'obuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere, zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo, ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiriko kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Nfunye omukisa oba oliawo okubuuza omuntu omutuufu ayinza okumbeerera n'ekyokuddamu. Tuwulira abaana ab'obuwala nga bali nnyo mu mulimu guno ogw'okwetunda oba okukozesa emibiri gyabwe okufuna ensimbi. Eriyo n'abalenzi abeetunda. Mr. Sozola, ogwo mulimu gw'obwamalaaya teguli mu baana ba buwala bokka bokka ne mu baana b'obulenzi. Kozi niyo ne mukwano gwange kati yali yeetundiranga mu zimassage parlour naye nga mulenzi era nga y'omu ku ffe. Naye nga munaye yeetundira massage parlour ye bakakuba ku bikazi ebikulu amala obikola massage naye musimbayo eky'ekkumi n'abimaliriza. Kutidde nga naye yeetunda gwe mulimu gwe. So my advice to all my siblings, brothers and sisters, my lovely sisters mostly, advice yange eri bweti bannange mulekerawo okwegomba. Olabe mbu simanyi nyambadde bwenti, simanyi oli ali ku vacation, simanyi oli agenze wa. Dear, behind those vacations, behind the celebrations we put up, tetujja kusobola kuvaayo kugamba mbu nze neebase ne bannuma. Sijja sobola kuvaayo kugamba mbu I went with another gentleman who had sex in front of an old man for fantasies in order to get the vacation gyondaba mpepeezaamu. You'll ask yourself, lwaki oli omuwala bannange lifestyle ennungi bamukimira mu Uber, bamukimira mu kino. Sister, teweegomba Uber zange ze bankimiramu, teweegomba motoka zange zennunya. Don't, just focus on your life. Kubanga ntwali tutuyita mu hustle. Nenze ni musasa zinatambulanga ne bagamba oh my god, ogenda kusoma tuna shopping ebintu n'abalimu ne bakwegomba. Sente nga njiwanjiwe ngenda n'okunywa shisha n'engulira abantu pot. Nkutidde nga baneegomba naye nga tebamanyi behind the wakitegeera kale abagezigezi abeera bakitegeera naye kati omwana ali eri bano oyita ku kyalo n'akubuuza kiri no anti bali mu 18 years ne mufuna oluboozibozi n'alaba ng'obunya bungi essimu gy'okutte enjala zikomeeri jewelry g'oyambadde yekayeka. Atandika okwegomba kumbe oyita mu haso, oyita mu kugezesebwa, oyita mu ndwadde, mu bulumi obungi, mu stress. Olina keeping up with that competition in the society gy'obeera olimu. Kwanza nayitangawo nga baboda bamanya kati motoka ekinyo gundi eya black, eya white, eza government, ezaki enkutidde ba honorable bawo bonna bonna mu makindi. Simanya bano balina kampuni ennene nga sikutaliza. Ate nze nalina guno omuze Misasoze nga lwanki ogenza tubafudde mu discussion oba tuli anywhere. By the way, nganze omuntu kyangu nnyo okunotisinga kuba nze I can look into your face nentunulira amaaso go nentunulira ennyindo nayina looks zange ne kati ngenda nzijja mu bujja. Omuntu nyindo omuntu n'agamba oba omuntu ali mulaavu ntikako face eri erishaayi ne kwebwalabwala ogenda olanga omuntu akunotisinze mu bantu bonna bonna abangi. Obuzibu bwange bunnya ne kati obeera awo oli ogenda olanga omuntu akunotisinze nga kutekako nnyo obudde amaaso tagakugjaako ogenda olaba era nga mwogedde ebiwanvu.
okitegeera kati naye batwala advantage kati nze sitala otunula mu maaso g'abantu namba ni bwala sikyagivinga n'attention naye luli mutuno oba tebiriiko mbuba byakwetega genda nga omuntu apikiza attention agambye otunatidde bulungi biki owuliriza oli ategedde banange bawala bannange n'abalenzi okwetunda kuli mu ffenna twagadde nnyo okuprovinga. We should stop proving. This world does not need your proving. Ensi eno teyeetaaga manyi Mr. Sozi. Ensi eno yeetaaga bwongo. Sit down, calculate. Ali twegenda okuswalira family zaffe gye tuva. Nze mu mutima mbeerawo ne ngamba kuba lukya lumu family yange side ya daddy wange ne bawulira this information. Oh my God. I don't know where it will end. Wadde sibaagala, wadde I'm not too close to them per now, right now. And I just know kijja kuba kinswaziza nnyo kozi bandabira mu kaliba ndala. Waffe teri mwana naawe amanyirwa. Waffe teri mwana gwe balaba. You know? Kati esaazi nsobola okusiga enjala zange ku ssente zange nenkola those long nails. If I want to, I can take myself to a fancy hotel. If I want to, I can take myself to a vacation. If I want to, naye nga ziva mu ntuuyo zange si ntuuyo za musajja mbu neetunda. Ate kino sikijjaawo ffenna twagala obufumbo, twagala good marriages. If I suppose I get a good spouse, a partner, nanjagala, of course, I'm not hiding this. He will have to provide. But yeah, nja kuba ndi working class naye n'omuntu wange naaba nfunye saagala kubeera independent, tulina okuba nga tukigabana. Kyo saagala nnyo okwewaliriza nga nabivaamu era omusajja nemba naye nedda ddiya. My man has to provide. Kitegeera Mr. Sozi. Nange saagala tegamba wako nava mu bwamalaaya katute saagala ssente. I want money. Naye saagala ssente zagamba banne baseko bampe ssente. Musajja wange niwali bankubye embaga, niwali bampasizza, niwali nzalamu abaana. He has to make an effort mbwanjagala. Alina okujjukira special moments. Like, hey, this is Valentine's. Kampezeewo baby wange this thing that it makes me happy. I'm in a relationship. I'm loved. Kyokka kyenjagala. Earning boards zino zituyambako mu kugolola. Abamu abantu bagololera ku bitanda naye solution banange tugiina mukozeseeko ku earning boards. Earning boards zino zolaba siza bbeeyi. Tulina sayizi ezo zonna earning boards zifulumira mu sayizi ezitaano. Earning boards zino zolaba siza bbeeyi. Entono 7,000 ate laaji esingirayo obunene ya 16,000. Awo makatu wonna ebbeeyi zonna gye ziri za buwangaazi, ebyuma bigumu nnyo nga bw'obuulya tosobola kimenya. Eno earning board esangibwa ku Masis Quality Beddings. Tusangibwa Nansana ku masitowa opposite stage y'Ekyebando, Makati Gasheru Petrol Station ne Cheap Hardware wansi wa Epic Motel. Enamba y'essimu yaffe eri 07772189 erine ku WhatsApp. Nina ekibuuzo ku bantu kika ki be wasisinkananga, bannabizinensi, basereebu, bannabyabufuzi oba bannaddiini. Tuyinza okuba nga tuli awo nga abalyoyi b'emyoyo bwe bava eno bajja ne balyowe emyoyo ate mu ngeri endala. Sijja kugamba mu baali baddiini nnyo kuba omuntu w'eddiini tasobola kukola. Kale babikola n'ab'eddiini naye kati omanyi waliwo abantu b'eddiini abayiteka ku mutima. N'agamba awo situukawo ng'omutima gwe mulokole. N'agamba mukwano nze awo sigenda tutuukawo, nze jjono waawe situukawo, Katonda wange ali mu mutima gwange. Ng'oggyeko bano abayolesa eddiini ndi musiraamu nsaala nnyo ne kati biki nze banaye nkwata ku support tuli kuba n'omutima gwange. Bwe nkola kino Mukama anaakiraba kyanga kivudde mu muntu we. Kati simanyi bw'oba ali ku ki, ojjako Hajji oyo yali yeefudde naye nga naye si mwangu. Abasajja be ne baka nabo mostly were married nga balina n'abaana abasinga obukulu. Omuntu abeera mu 65 tatange talina giweza ne maama wange.
ng'alina abaana abali 30 nze sinnagituukako so ate nga munaye baali bavunaanyizibwa Mr. Soza abasajja baali bavunaanyizibwa bankubuulire era nzisaafu naye muvubuka mbwali 30 and below mbuno yangula naye tasobola kungula era nafunanga abasajja approximately bali from 35 to 65 beneteranga okufuna ate nga bali mu bifo ebitegeerekeka bano ba school owners. Excuse me, sorry. Simanya about military, simanya about I own big businesses. I have traveling companies and any agency. Abo. Bakansala aba honorable. Ebintu bino bisesale tukyuka bukyusi. Biba basajja kubanga tasaakikiriza nenako omusajja gwe nali naye nga tuli awo Mengo. Tuba tubase mukazi we namukubira essimu. Musajja avuga emmotoka n'andeka n'agamba nja kudda mukazi wange ampise. Munange n'agenda n'andeka mu lodge nga neebase mu hoteri. Tubanga musajja avunaanyizibwa. Naye njala yateekawo control measures kuba nze ndi muntu mukambwe n'engamba nfaaki ndi kitunzi. Ate omusajja mmubuukire musikamira nange sina gye ngenda mmutwala. Kubanga akimanyi ndi teyankwanako nali kugula. Ngamba nfaaki. N'agenda by ssaawa 11 n'adda. Netumaliriza emikolo gyaffe. Netubeera mpaka ssaawa 4 nayongerayo ku mingi. Yajja ku Sande twali ekikeesa Sande. Kati eyo embeera babeeranga bafumbo. N'olyanga abaana bakabira mu background. Olwo mukola plan y'okumiitinga. Ate munange abasajja bosanga n'otya. Ntugosanga n'oteekamu ekitiibwa. Kati nze we natuuka Mr. Soza omuntu ateekamu ekitiibwa. I don't give you my respect. Because nabiraba omuntu n'omufukaanirira bano kyova ogenda okusaba omulimu. Omuntu n'ayagala okwesa omubiri gwa naye ng'omulaba omuntu omuteekamu ekitiibwa nabeera boosi we. Naye nga ye tabyagala ebyo yayagala mubiri. Eyo naye bwe nange story ndala nnyo ogenda osaba omulimu oli n'alaba nga ogenda fuka kamereke. Bwe nabyo mbiyiseemu nnyo ate naddala eno. Mbiyiseemu nnyo olaba omuntu nga ogenza osaba mulimu weetaaga mulimu byonna you've seen it all. You just need bw'oni baba kusindiseeko oli n'agamba ogenda sooka kumpa kino openly naye ng'omulaba buli omu amuteekamu ekitiibwa buli omu amutya naye n'agamba otampa kino tugenda kuwa kino. Kati bwe nkibenyize nga mpiwa chances nze Mr. Soza nkubuulira kino mazima nahiringa sidda mabega sidda mu kwetunda n'emikwano gyange gyonna byennakugambyeko married very happy. Kino ekibuuzo kiri a bit sensitive to you, my beautiful sister. I'm not going personal, but mbuuza nga ndi direct. Omulimu guno nfuna endowooza nti oba guboonoona. Olabye ono olabye oli webase n'ono webase n'oli oyo asanze omuwanvu osanze omutono osanze omugulumivu osanze omutono ennyo. Abantu bano tebabatuusa mu mbeera ey'okuwukuuka. Kyembuuza mutuuka ekiseera nga mulina laavu nga mukyaba ne laavu. Okay, kyekyokubeera mbu bamalaya batalina true love. Mr. Soza bamalaya babeera nno bagayira nga balina abantu baabwe. Nenaawe olina wotwisa n'olaba nga omala obudde omalira omwana w'abandi obudde mbu omwagala kyokka n'obakukozesa okufa obufi okitegeera. Era backridinga, this person is riding you, the other person is riding you, backriding in the morning, you don't even get time for that specific person. Okitegeera. Kuba nze I personally nga ngenda kweyogirako saalina budde bwa boyfriend. Ensobi gye nakola nagwa mu love ne client y'omu oyo client yansimba amannya yannumanga. Yalina ssente client nga nkwata bulungi nga tudda ne mubiri after 6 ne tunyumya emboozi eziri out of the jobs we do. Tunyumya ku future nambulira lwaki ali mu age eyo nga tannawasaako. He was a bit older, he was 40 something. Yeah, he was in his 40s, early 40s. Okay, let's say 40 ages of my mom.
nengwa mulaavu naye nakitegeera nabanga nowemba simumiitinza mpeereza akasente nini ndaba nga ogenda omukubirako olumu ate nga ayinawo naye gwe yayingizaawo nendaba nga fenafena gwe mulimu gwaffe nayise malaaya ensajja nange ndi awo ndi malaaya neŋŋamba guno no bizinesi yetagisamu byalavu gwa mulavu na client just because he's a provider. Boyfriend benafuna nga ndaba I'm just wasting their time. Era totally sina boyfriend gwe nali njagaddeko no moyo period ngamba funa abankwana cause nina ngo mulimu gwange munyonyo ko hotel ya deal nga nina omulimu ngafuna ba client abankwana naye nga tofuna budde bwo kubanga wali amateeka gaawo toyina kwagala client cameras ziba nyingi ba supervisor you won't get the time of having long conversations sort of that obera busy obera services bakanyuga mu section endala kati awusaagwa mulaavu nabakiraaya nti abo babe munyonyo naye kuba nalina chance by then yandibalaze kufa yandibadde ndi ba client nenafunanga bano kati nga nze ndi mu sector ndala nkola mu sector ndala oli ali mu resources nga twedatinga oli engineer bwebityo nga twedatinga naye nga ndaba mala budde waabwe akulyamu lumu ate nakulemerako ate nakwefasa ate providing because my intention was all about money. Era ogenda olaba nga nkubrushes off quickly because you don't provide to my standards, you don't meet them. So I have no issues with you. Era nga bagamba naye omwana talina love kitegeera tuba bulungi leero wendaba nga mutwala mu birala yagala kundira bwereere ddiya nga nkuta mukwano basirina nze pulaani nzo era nga bagamba banange era omulungi nkyakyuse yes because omulimu gwange nalinga ngukweka guli hidden naye nga wendaba nga tuvaayo tolspending nga banne bano bakiraaya nti ddiya nga nze nange sikumanyi era nga saagala kubijjukira era abalenzi abankolamu akadde baalaba wene gwe nasibisaako annemeddeko amalako emirembe tata ssente ndi mu mirimu gyange funa ssente yagala kundira bwereere kyokka nga alina ebbuba bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart Banda ffe ansa tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin tukola entebe ebitanda emmeeza sideboards TV stands furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3 Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesubwa mu nsika ya furniture. Ekintu kino kiwulirwa nnyo abantu nga bagamba nti ssente z'obwamalaaya teziriimu mukisa ssente z'obwamalaaya ddala teziriimu mukisa ssente z'obwamalaaya tezibeeramu mukisa. It's from my own experience. Ssente eyo nga bw'ogikwata olabye ddala nga togibonaabonedde togikoleredde bera nti bagamba mpunjagira ne bakina omusajja ogwo si mulimu kafenafena tubeera tukinyumirwa naye kati waliwo gwe okifuula ku next level n'ogamba it's all about money. Nezo ssente jukira malaaya olina okwemaintaininga malaaya olina okukipinga ku level esikiriza aba clients olina okubeera ng'onyirira olina okubeera ng'oli ku eyo level you smell well, the nails are well maintained and really ziri maintained, dressing code, skin, body. So buli kasente kofuna olina okainvestinga, go to the gym, do this. Indira oli akuwadde yana ogenze oguzeewo dress bbiri oguzeeko engatto ogezeeko mu sitiimu tugenda twetegamba bifo by'ebbeeyi byonna bya ssente sisobola kugamba mbu nazifunamu ne poloti oba about something kyendabyako neŋŋamba guno omulimu not even my parent bwe yaziryako nze nasinga coin zaalinga zange ate nga nange siziraba kubanga ziggwawo mangu tubeera mu birimbi twekubisa njaga kunywa menge kakubiddewo expensive bars can't even imagine sisobola kugamba kubanga nanyigana nnyo bwe kinalina jjamu ogwo omulimu kazibe engoye sisobola nakugamba webiri
suitcase na packing the suitcase nabirekeyo kasenyi plus the shoes nenzirekayo wakulekana. I don't have anything related to that. Era abantu abali babyagala, I think even abalekera, I told that they contacted me like, you just still need your stuff? And I was like, not really. You can take the stuff if you feel like. Era nchwa babikosa kubanga sidanga munaku, to put my ears back. Tubaniriza abakasoma baffe abalungi ku Dembero Properties and Associates. Banji kati nkakasa mwine ebyapa bera biri manya gammwe. Mwabijjeyo eri mubali ababaguza. Naffe mwakomyewo abatugulako ne muga era nange Chala Dembero wadde nkumanyi munnange kwate ekyapa kyange kiteke manya gange anti nabagamba nga mwe mugamba nze kasita nkumanyi nga tonnakyusa kyapa kyo kukiteeka mu mannyago oba kukiteeka mu manya gammwe kubanga musobola okuba nga mwagula wamu ng'abafumbo ng'abooluganda oba ab'emikwano oba nga ssako abakyala mwine ebibiina byammwe mugula ne mugula ettaka lyammwe ne lituula eyo nga liri manya g'abali ababaguza gwe wenali eyo nga tonnaba kukyusa kyapa kyo jangu ku Dembero Properties and Associates office zaffe tubeerawo okuva Monday paka Saturday wano ku Modern Havana Complex ku Lwaga Kabus Road. Okusinziira ku bitonotono bye tuyogeddeko n'ebyo byempulidde bisiga ekifaananyi nti otwogerera toli Uganda. Wakoowa mulimu guno n'osalawo weetegula ekibabu. Ekyokudduka n'enzija n'enzija ku kyeyo. True, nadduka ebintu bingi. Nadduka abasajja koza abasajja butufuna ku zi apps. Si bangu bakuleka. Kubanga oba oliawo ogenda olaba nga yalazibwa. Oba oliawo n'olaba ate ng'eri kintu kyetaaga ekyebbeeyi. N'osikiririzibwa okuddayo. I had a lot of responsibilities enganze kunze ze neteekamu. Ezokubeera nga neetaaga ebintu ebyebbeeyi, ebintu ebirungi, ebintu eby'amasanyu ng'obulamu kwegamba nga level gye ndiko. It's a bit high. Nga sikyasobola gye maintaininga nga nina to fly away from my comfort zone neeyongerayo. Era saagenda nzeka twakipanga me with my best friend netweyongerayo. Naye nga ngenda kwakasa kino ne bwe nali ndi embweru still ba clients baakubanga. Oli naawuliriza message n'agamba nga watubulako tokyatuddamu wakitegeera ate nga n'ewantu wenasookera nali sina access nnyo ku simu simanyi mbeera, a lot of stress, pressure, ndaba environment mpya saabimanyiira wakitegeera. Okubonaabona koloka kunzigira Mr. Sweza ataawo bibwe nabyo tebyali byangu kubanga nayo nafunyeyo rape. Boss wange nafuna rape nenzireka nezijjamu olubuto ogamba nabyo si byangu. Naye ngera nadduka bizibu ebikonsaaninga embeera eyo era mba kusigala Uganda badde neetunda. But glad enough naddayo ewaka mu vacation. Really, I was a very cool girl. Simuvinga siyaga bintu byakunkwana siyaga bintu byaku sexualize me. I don't want. I'm just living my life. This China desires imbo. Omuntu ankwane simanya agenda kumpa kino. Okay, I have the desires of getting married, but I'm not on a rush. Nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa. Mwebale twesiga, mwebale tuwalira. Ku Masi's Quality Beddings tutunda eby'omu kisenge ebyenjawulo ng'amasuuka, ironing boards, tutunda curtains, tutunda bed covers, tutunda door mats, tutunda amatawero, tutunda pillows, tutunda wardrobes ez'omu kisenge, night wears, air furnitures, ebitebe by'omukka, emifaliso egy'omukka, carpets tuziina, byonna eby'omu kisenge ffe abadiiringa nabyo. Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa opposite stage y'ekyebando makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station. Enamba y'essimu erine ku WhatsApp eri 0708 Nzikiriza nti tekyali kyangu okusalawo okuva mu mulimu guno. Waliwo obulamu buwalimu nga tonnaba guyingiramu obwakutuusa okusalawo okuguyingiramu ate n'okusalawo okuguvaamu. So I want to look at your life before kujoininga mulimu guno and your life ng'oguvuddemu. Before obulamu bwange nalaba ng'obuli obulungi nga nkyali mu mulimu ogwo.
nga ndabira ddala obulamu bulekkiriya nfuna buli kimu endya kyenjagala. If a client calls me nga nze sikyali muntu wa boda baddiya, nze nga siri muntu wa kulaba olaba buli misana unless nga ninawo kiddiiro etubeera mu kunaaba kuwooma buwoomi ate nga enjogera y'abaala eriko kuwooma buwoomi nakwepackaging awo client akukima obudde oba abanyoka wali ab'emisana aba lanchi ab'essaawa 4 bano ba ssaawa 12 nvudde waka mbwakedde avudde waka mbwagenda ku mulimu nga mumiitinga nga mulyoka akwokyayo nga yeeyongerayo. So that life okolera ssaawa twalinga kale abali Europe pa hour okitegeera. Ne munange obulamu after kati bwendimu essaawa zino obulamu bwendi si bubi nfuna ekinjyamu sente zenfuna. I'm really contented with the season nyingi, but I'm really contented with the money I'm earning. Nafunayo ku mikwano egiri different egitalimu ezo mbeera ze nalimu yasesembeza mikwano misegesege okitegeera ekintu kyokuba nayitamu experience nentegeera okusemberera omusege nawe ogenda fuuka musege osembera malaaya ogenda fuuka malaaya alina okuyingizamu ekyo ekintu akikusomera obulungi bwakyo. Kati netegereza mu bantu bensocializinga nabo netegerereza ddala obulamu bwange si bulimisa essaawa zino just mba njagala ku advancing. I want to advance from where I am neyongereyo mpola mpola bwentyo. Siri bubi lwakuba kati I'm in my celibacy period. Maze ebbanga ddene nga no, I'm not having any intimacy with anybody, not even ebigambo by'okumpamereza. Female friends sibaagala ab'okujja nyimikiza nga bawaze nyinyi. I don't like because ain't in the mood for that. Nyaga kwa period simanyi omuntu yenna ali basazeewo n'angamba kale totali saagala musajja wegenda kufuna misasozi amanye history wange, saagala amumanyi kubanga omuntu amanya history wange talina gyagenda kuntwala kuteeka mu kitiibwa ate nga I changed. Banaye misasozi sisobola susaa kuddira mulimu ogwo nakyuka nenkyukira ddala nenkyuka era omuntu wanteeka mu nnyumba ye ngenda kufumba ngenda munsi ekitiibwa ngenda kumwagala ngenda kuzaala. I will be a mother in the right time nga simututankase tantadde ku pressure. I will be a very good mother. Byonna mbirabye mbiyiseemu mbitunuddemu just no. Naye mbasaaga mutama ministry yange kyama kyange kuba omuntu bwakitegeerera mufunamu katono misunderstanding n'oba tolimba ogenzeeko ogezeeko mikwano gyo you went out just to have fun ajja kikuteekako akugamba ova mu bwamalaaya kalimu ako nga ye mutima kimulemedde ate munange oba tolina kumenya bantu lwaki you don't trust me, why don't you trust me? No, malaaya si byangu byakuviikamu olina okuba ng'osazeewo lobbidi. Nze munaye katono twandaba nga vagin era omuntu alaba ng'omuntu ali innocent era omuntu woba nsanga mukubono nkwana saagala gana ng'omuwala obwambeera kumbe siri banvuga ebigaali. Ekimu ku birabikidde ennyo mu story eno kyewuunyisa nti tetusobola gamba nti oli muntu avudde mu famire enjavu completely muli baavu tolina gw'oyinza kuddukirako n'akutaasa kojja ssenga anko bwe bityo famire engagga. Ekimu ku byenjo okukwotinga wagambye bwe wagenda mu kyalo ne mukwano gwe yalina omwana mu kyalo in quotes mu kyalo amaka ge wasiga ekifaananyi mu kyalo ngajjayo bukolokolo ne gajja gatuula mu kibuga ne gavuganya. Mu kyalo amaka agalina kamera agalina ekikomera ekiri ku acres eziwera ennya, amaka agalina swimming pool mu kyalo ako kapyamu. Tusiga ekifaananyi ekya famire engagga. Tutandise okulowooza nti ddala bye tuzzenga tuwulira nti mulaba mayumba naye bibeera munda eyo biralamu. What is your say about that? Era kwogera ku famire zino engagga ezirina ssente naye nga abantu abaziganyirwamu batono nnyo, sina kindi n'abibeeramu baziganyirwamu. Ze famire yange kyekintu kitusobola okumma omuntu ow'omu nnyumba ekintu oba nekimumma certain service
ne bakiwoowa ebweru bakiwoowa ebweru bwe ne bakikuma ow'omu nnyumba ne balaba nga tekikugwana nga waliwo omwana yabayisiza mbwe yabalabikidde obulungi kozi kazino nti yangamba mbu wajjawo abaana awo kale abazze okukola ewaka ne basiimamu omwana omu era oyo omwana ne bamutwala mu masaalu ne kakyali lugogo right now lugogo yasoma kale kyamaanyi naye ali lugogo essaawa zino asomera mu masaluni amunene ag'ebbeeyi then olumala bamugobereko pepa waka mbw agende ebweru atandika okubeera nga akola emirimu gyagikolera eyo naye nga abamu famire bakaaba mu famire nga tubonaabona musasoozi kuba mbadde Uganda simali nandibadde nkusiga ekifaananyi ekyo naye nkulaga ewaffe essaawa zino sirina lubwenda ewaffe wootuukawo n'ogamba oh my god era nze nagamba mbakuba bano abawala basileeya nga nsobola okwesiba ku famire neefuna omusajja ne mutwala ewaffe nesasoozi omusajja teyandimanyidde teyandinkubyeko teyandinzizeemu ku mbeera gye yandirabye ewaffe nena ndibadde nga ndi planning embaga yange ndozi yandibadde eragako bagitimba buli wamu nebagamba oh my god bagagga baawa ebyo nebina kale mbirowoozaako naye nga famire mwenva bwe bayita abalalu nze famire yange mama wange ekyo nkyadivayizinga bonna abawala abali beewazisa bange ne babrala bange bonna kino gye bagamba towasa oba tofumbula musajja nga tebannakulaba waabwe bwe twasanze mu tawuni hani nkusiimye ddi yankusiimye twezaalira abaana baffe then later on twetwala ewaffe twerageyo mama wange bagenda omulaga ewaffe kasita yalikona ku tribe ye n'agamba mbu ndi dash bwe byakoma mama wange baakoma ne bamukyawa tribe ne bagikyawa nga bagamba tribe bweti ekisaamu abantu amaaso tribe emanyiira mama wange bamukyawa mpaka nakati era nze mbaawo nasembayo ganaeri obutakkaanya bagamba maama yava bakyaya yetribe mamamu balina ettima balina agayisa agabi ekyo kyo kyali ekyekwaso kyabwe akitegeera Mr. Sozi nze nenga ku family nemba ku b'enganda era nze message sigenda kola omusajja waba alibadde okunfuula mukyalabu oba okunjagala your family I have to be part of your family. If I don't be part of your family, if you don't want to introduce me to your family, hi, damn, it's really serious, just let me go. I want something serious. Sagala mistake semu mama nze mulabi nga ayitamu nemekuziyigirako. Sagala tudde mu Kampala twezaalemu abaana oba tuwanganguke twezaalemu. Then later on twesange nga tribe yange tebagyagala. Then later on twesange nga ndi omwana gwe batalotanga okubeera nga mutabani wabawasa. Then yoba ku omusajja nkutwale waffe bafunemu enkenyera. Kubanze family yange ngama musudde omusajja mututeyo bajozi. They might look him down. Bayinza omulaba nga tategerekeka. Kubanze waliwo wenabula nga ndi salama nkyali emirimu gyange gijjukukuta egy'okwetunda. Senga yakuba essimu ng'addula n'agamba wagaana okuddayo soma. Ogenda kuddamu obusajja obwa takisi obwa booda obunaku obubunya obutuleetere wano. Never dare to bring us a poor man into this family. Okitegeera bo babeesingira okwo tebaagala kumanya. Ate emisasoze waffe simanyi mbu waliwo omusajja asobola okuleetawo ekintu. Mbu kibasanyusa nnyo kugamba tebasiima ate tontogenda bba wakituuke ku kyabwe. Mbu ne basanyuka nnyo mbu ne bagamba atuwadde. They don't have that excitement of money. They don't have that excitement of mbu simanya kati ogenda bagulira ttaka kiri batalina. Ogenda bawanta ekize batalina. What are you going to bring? Just omusajja ndoza alina owasa muwala waabwe oba okufumbira mu famire yaabwe olina okuba nga you heavy.
But natural what they just know you happy. Omalako osobola okubeera mu kaliba zaabwe kati eyo family nawe nange abasajja bonna zira mukama wampadde omusajja wange family yange oba tujja sooka tukole sente ziwere zitya nga tunezaalamu n'abaana mbeere nga nange nina ekika kyange nezimbe mbeere nga nina family yange ne baganda bange I don't want to know saagala kumanya ebirala ate n'ekirala Misasozi kati nze tatandika sayamala okuva mu muliro n'afa ntumuziika tumuteekayo mu ttaka. That's when I said goodbye. Goodbye to the family, goodbye to what? Because I knew there is nothing. Ngenzize enkula n'endaba nga tebatuwagalanga nako. Taata kuba ng'ali mu family twandibadde tuzirira ddala. Nandibadde sibonaabona kwaliwo olunaku lwe nali nga ndi ku kisenge nendowooza ebintu bingi neŋŋamba nze neebase wano nze mbonaabonera wano empewo nejjajuka nsiri muntu wa mpewo sikolagana kintu kyonna kiri cold mbeere mu mpewo nze mbonebone bwe nti nendowooza neŋŋamba oba nzireyo mu mwamanaya wange neetunde that soft era okitegeera ekintu ekyo nalowooza ebintu bingi neŋŋamba nga nsula bubi nendowoozako neŋŋamba oba ngende ewaffe ngaoba nti ntandise okulowooza oba ngende mukyalo naye nga Mr. Sozi nze mba kuba abaana abatunga saakuwa famire yange nga sulumirwa mama wange ebintu byamwesizaamu mama wange yatuuka n'ogana okuzika taata wange emotoka zaatukima emakindi eza bbulaaka ng'ogamba bawerekedde mukungu ne batutuuzaamu bayita n'engoye zaabwe empya twambala engoye emmotoka ne zitusimbako lunyiriri ne bagenda ne baleeta bagenda case clinic ne bajjayo daddy wange ne bamutwala ne tumuziika abantu bonna ne bakwata ku mmwe ne bagamba baana ba pulezidenti baana ba mukungu naye nga tubeera mu Kampala nga tubonaabona just because twasalawo tubeere ne mama waffe tumuwagale nga bw'ali bamubula fena tetugenda kumubula tugenda tudduka mu bagagga no mama waffe she has sacrificed a lot kuba yalinga muzadde muyamba yali bali yatusobola naye atambuza obulamu mama wange Yesu yeeresezza amasanyu mama wange abonyeebonye olw'okubeera ffe naye nga amanyi gye tuva ng'amanyi baba batusudde tugenda kubonaabona ate nga balina ssente wakitegeera tuboneebone tubeere ng'enfuuzi batulangire beere bitutume tubeere nga baawusigaalo yasalawo n'atuula era nze nkuze ne mwebaza nnyo ate era sibaddeeko omwana ademandinga I need to see my daddy's family I need to see edda mu buto kale twabikaabanga nga twegomba ewalungi kwewaffe walungi Mr. Sozi ewaffe waliwo services zino twayogera nko mu social studies edda mu primary mbu transport simanya electricity akina education akina food security byonna weebiri ewaffe kutidde obeesangawo basikali ab'emmundu cameras nezifuuka kamera ezituusa buli nsonda kuliko embwa kuliko amamotoka abadriver bakuvuga waliwo ba housemaids naye nga nange saagala kwejjamu neetaddemu nange ndi housemaid kuba siinaawo wali nnyo luwenda lwogera waliwo naye bali batabiseemukoko kojja waffe bano nga bayita bakazi ba distant relatives n'agamba baana mbawo ebintu byabwe share ne bagamba ku ddiiro ki omwana omuwala nga tumuwa ebintu ku ddiiro kyoba ayagala gye yatuule wano abiyirenga wano can you imagine mama waffe era ndayo ne mugamba about that scenario n'agamba my girl don't think about possessing anything from your family n'agamba brother wange mbakozesa nga temulina mutima munafu timubuuka olunaku mu ne mugamba mugenda sala ebintu byewamwe that will be the end of your lives family yammwe njimanyi n'okusinga mulako mamange musirize talina bigambo mbwadde awo ayogera lokompokeeri kiri kittabirina kati munnange ewaffe osobola okutambula ettaka lyonna nga bagamba bino bya family saagala kwogera ku family gwe family Mr. Sozi family so check mpa mu kabokisi
naye family ewaffe okusobola okwekikyalo ogenzeeyo. Ennyumba eyandibadde eri mu Kampala buli omu ng'agyegomba eri waffe mu kyalo tebeeramu n'abantu, babeerayo bakozi olwo bazimbira bakozi. Ogenda e Kasiise nayo bwe batyo, naye bali mu Kampala bazunga nabo. Okay, they have a house in Kampala, but ku myaka gyabwe kati nga my auntie, she has to be in the village. Abazzukulu ne tugenda tumulabirako eyo, abaana baffe bakazi ne tugenda eyo. Ensaasozi n'ekirala okutakwatagana waffe osobola osanga nze nina bakazini bange tetusobola kwebuuza, ne bwe twesanga mu town we act as strangers, total strangers, because ewaffe tulina ennyumboozi. Twabeeranga ku masimu, abakulu bali ku masimu, ng'oba otudde eri mu kiyungu, omulala ali ku TV. Ezo family zaffe zetukuliddemu obutakwatagana. Kyova olaba nze omwana omukulu mama wange, I try to pull out my brother's emotions kuba ye muvubuka musirisi nnyo. Era muweereza, oli otya bro, how are you, good morning, how are you feeling, do you need anything? Take out a lot of affection. Nemulagambo, I need him in my life. He's part of me. If he needs anything, he has to rely on me. Brother wange omuntu alwala n'okulwala n'atayogera, bikoje ne bakola ne bagamba, hey, your brother is sick, ne bakubira mama mutabani omulwadde. But last time he was very sick. Nagenda ku kitanda n'ensulayo, n'ensiibayo, n'ensulayo, n'emuwoleza engoye, n'emufumbira, n'emutera amazzi ag'okunaaba. Imagine n'emuwoleza ne play. They call them play. Those undergarments ez'abasajja. Nenzikunya, nenzooza, because I love him. I love him as a brother. Ne when ndiba nkuze nga ndi wange, my brother has to be my baby. Era nja muyitanga mujjanjabira ewange, mukolere byonna mbeere ku bitanda bye. Because that's, I learned to love, kuba nze saagalibwako waffe. Saayagalwako waffe mbu oba tudde bolwale ng'abooluganda. No, it never happened in my family. So I'm introducing it to my siblings. Then my little baby, oh my God, my sister. If she needs anything, she has to rely on me. She wants to change her school, I'm available. Have a lot of responsibilities towards my siblings. Sister Wangayagara, she has something like she wants a very nice bag. She's now in senior 3. Now she wants a nice bag. Hey, call on me, hail on me. She wants some beautiful shoes. I'm available. I let everything. My sister has to be happy. I make sure Mugamba, I love you, sister. I make sure Ngamba, brother Wange, I love you so much, brother. So what I never gamble was a little jam. All about it, Nagama, Mugamba, I love you. I love you. Nyambole miracle. I don't care about any other people around me. No, because we never had love. But me and my brother, Turanye Taro, Matiali Mutu Jindi, because in the year 2000, or 2004. Now, yet just now, we say hair in hair. Ninga tuko familia afya minungi natukwatagana. Damn, twandibadde ffe abaana bali planned. Naye kati kinnuma naddayo ku kyalo nembuza kazini wange. Nemugamba, my niece and my nephews baliwa. Nangamba nephew we yeyongera kusadiza ali mu America. Then the other, ali ku Taiba. Right now I'm in secondary. I joining a Taiba, but after that, I checking in America. But can you imagine if we're not entitled to that education? My little brother, just because of stress, money, COVID-19 and everything, but family yange, waliwo yakuba essimu nebuuza omwana ati nga they're asking about my brother. Omwana ali mu class ki senga ngolo nayimuka
ne bagenda Mengo Senior Secondary School. They wanted to admit naye nga kale nga yabakuwa rather than ebintu agamba enough is enough nabeera nga enough is enough reality. Era ebyo bina nga tayagala omugamba bagenda ku St. Peter's, he was not interested. Era education ye yakoma mu senior 3 n'agamba enough is enough. COVID yatuddemu olwalina emirimu gyokka ye mutu wa kompyuta nga abitegedde bulungi naye kale nga nze omuntu mukubiriza nemugamba hey bro, I'm ready to sustain your school fees, your tuition. I can do anything for you. If you want to join a school, just talk to me. If you think you need anything, talk to me. Tweyongere bwe butyongezagezaako naye nga big sister tereze ndabe. Era if he needs anything kuba njagala kumufunirayo some money, good amount of money, akole game ye. Omanyi zino zi game ez'abaana kozesa alina gwakoleramu naye he told me it earns good money kuba olunaku asofuna emitwalo nga 8 gateekako ne pool project gyegattirako gagirako ebyo ebyuma bya ice cream ayambireko ku fridge kitegeera. Then business ye erimu ssente eya game ekiteeka mu ghetto makindi era still gyeyagala okubeera. Ng'ofuna emitwalo 8 kuba ewakola olunaku muzakola emitwalo 8 gyawa boosi wate nga yaliddeko mu ekitundu naye byakweyiya naye nga ne family yaffe twakigikweka kuba last time bwe navaayo nga nnyini bamburagingirako bankubira nakikweka ekyo kyo bagamba mbu brother nga akola mu game biki bangamba kale baali bagala bambagamba baali ku university baali kuki bangamba omuntu asobola kwepangisiza nga olwabalaga nga abafaayo naye nga tulina bulumi ngaffe ku mitima. Wow. Ebibuuzo byange byazaayanukula n'ebingi bye tuzze tuwulira mu story ye bizeemu comments zange nnyingi oba oli awo ze nandibadde nkola nga kumpi obikomentinzeeko so saagala kuddiŋŋana mu bigambo. Ebisooka njagala kukwebaza olw'obuvumu. Njagala okukwebaza olw'obuvumu. Obulamu buno si bwa kwenyumiriza nti obyogera abantu ne bakutenda okubeera owakabi. No, birimu okweswaza naye obuvumu obuvaayo n'ogamba kanzije nange abasobola okunjigirako obaoliawo mu kimu bibiri babeere nga bakozesa omukisa ogwo. Bwe tugamba omuntu ntera ogamba abantu nti omuntu ajja okusharinga story ye wano nga one ayagala okutikkuka ebyo ebimutudde ku mutima abyejjeko. Tugamba nti abamu bafanayo ebizibu ebimu ku bibase okubisirikira naye abafuna omukisa ne boogera a problem once shared is half solved. Eyo njogera yange nnyo wano. Ekizibu ky'ofulumiza n'okyogerako oba okisolovinze oba okinogedde eddagala ebitundu kumpi 5 ku 10 nti ekisooka ekitundu ekinene kwe kwa identifyinga ekizibu kino. Abantu bajja okuwa stories zaabwe okubeera ebyokulabirako eri abalala nga babalabula ku makubo ago ge baakwata ag'okwejjusa nga bagamba nti please eno wrong turn. So nga ate waliwo n'aba abajja nga inspiration nga balina obulamu bwe tubayigirako nga tubeegomba okubafaanana olw'ebyo bye basisinkanye n'engeri gye baabikwasaganya nga ddala bitugattako mu bulamu. Nzikiriza nti Katonda atuwadde ekisanze naawe abasisinkanye obulamu bwe buti. Nebaza Katonda anti kino ekirooto kyatandika ng'ekitonotono kyalimu okulwanagana kwali kungi nnyo nina ebintu bye nali njagala okutandika nabyo nalina obulamu bwe ntunuulira the class the quality gye nali nsinga okwagala oli awo nali bali nakitandika mu 2000 nga mu 2016 au 2017 n'enkisika n'ekitandika mu 2020 bwe ntandika obbanyumiza olugendo luno nalwo lwewuunyisa naye Katonda abadde mulungi gye ndi nga ngamba nti nina kyensobola okugatta ku nsi yange. Newankubadde ebintu bingi nnyo Mwami Museveni bimulemye nnyo mu mulembe guno n'ebirungi ebingi bye yakola alina engeri gy'azza byonoona oluusi nga tamanyi na kumanya nti kakati this overstay naye ina disadvantages zaayo wadde wayinza obbeerawo bu benefits obutonotono naye ne bu benefits bumalibwawo ebirala naye nga nzikiriza nti waliwo Museveni by'atali nkolera. Njagala nnyo Bobi Wine nnyo
olumu ayinza n'okutuuka okunkozesa ensobi nga ntiikinga nempunzika nga ate ntiikinze emirundi ebiri ate akalulu nenkatta olw'okumwagala ennyo, naye nzikiriza nti waliwo byatasobola kunkolera nga nze nina obyekolera. Bwolaba envuga embi ku makubo nolaba omuntu ng'ona akuyisa ku left ku right bakuyisa mu maaso waliwo atakukkiriza kufuna space akwekiikamu, ng'ebyo si Museveni yajja obbikola ne Bobi Wine nga tali binkolera nga nze nina obyekolera. Nanoonya oba oliawo ekintu kyenyinza okukolera ensi yange, kyenyinza okukolera abavubuka, kyenyinza okukolera abaana ab'obuwala n'ababulenzi nga nkozesa ekirabo Katonda kye yampa oba oliawo ku birabo ebingi waliwo bye nazuula nga sisobola kubimalayo mu luyimba lumu. Ekyo ntera okukyogera. Tukola ennyimba n'okola oluyimba lwa ddakiika 5 ne balaba nti luwanvu. Kakati okukwata ebigambo ne tubiteeka mu ddakiika 3 waliwo ebintu bingi by'otasobola kujjayo in a single song. So nenjagala okugaziya ekirabo Katonda kiyampa nemba nga nsobola okugasa omuntu ate omulala. Nebaza Katonda nti bangi bakwatibwako okuyita mu buweereza buno. Buba ne challenges abamu batuwanika ku musalaba n'agamba oyo ye mutuukirivu, tommanyiira nze siri mutuukirivu, nkiddamu tommanyiira. Mwana mutudanga kakati ayogera ngani, njogera nga alumirirwa. Nange ndi mwonoonyi asaasirwa obusaasirwa n'ekisa ekya Mukama wange Yesu. So muleme kulowooza nti kino kinfuula omutuukirivu ennyo. Nabagamba nti sinze husband asinga, sinze father asinga, kyenyinza oba nga nsinga abalala kwe kuyaayana to get better. Nenzikiriza nti kino bakya-identify nze nti bunafu oba nsobi ne tukyogerako ne mmanya nti wano weetaaga okuimprovinga. Era sisuubira kutuuka enkya mbeera ekituukiridde okuggyako nga Kristo azze n'aggyamu ekibi mu nsi muno. Bw'alijjamu ekibi kye nasangawo nze ataasalawo kuzaalibwa. So ngezaako okulaga nti tekisoboka omuntu kukeera enkya n'atuukirira ku lulwe okuggyako ekisa kya Kristo ekireetawo akalembereza omuntu n'abeera mukko omulala paka ekibi kino nga kiggiddwawo completely. Kyava yagamba nti nsanze ensi n'abagituulamu kubanga omulyoolyomi azze gye muli. Omuntu gwe tulwanagana naye tetulwana na human being nti tulwanagana ne muntu munnaffe yakeera enkya n'azaalibwa. Tulwanagana n'emyoyo ne zimalayika ezembi ezaagobwa okuva mu ggulu. So you don't know what you're talking about okunsuubira okuba nga ntuukiridde. So wano tugezaako kweyamba bweyambi mpola mpola. Nebaza Mukama nti ekyo azze nga akinsobozesa mpola mpola. 1 or 2 souls bwe gitaasibwa ne nebaza Mukama. Kisembayo nyongera okukubiriza abantu nti jjukira kino. Weewalanga nnyo okukola comment ng'oli bw'anaagisoma emuleetera kwejjusa lwaki yawadde story. Waliwo abakomentinga nga bapya ne munolaako mino nga kati nnono yakajja wano tamanyi mateeka ga wano. Buli lw'oba ogenda okukola comment sooka weebuuze omuntu eyawadde story bw'asoma comment agenda kwenyumiriza mu kuwaayo story oba agenda kwejjusa nti kale singa okuyisaamu eggaali okujajinga kuleetera abantu okwejjusa okugaba stories zaabwe. Naye okubalaga omukwano nga ne bwoba wa-identifying ensobi ozikoonako mu ngeri ey'omukwano. Olwedde buno obulamu bwanyumyako yabuvaamu azze kubeera kyakulabirako eri abalala ng'abeera ebbaluwa esomwa omanye nti eyo gy'olaga ogenda kutomera. So njagala tubeere nga tuzimba okwagala kuno kubeere nga kuva mu maanyi nga kudda mu maanyi. Don't judge. Bamalaaya yemmwe abasirikidde eyo ate n'abantu abalungi yemmwe. So leka kubeera awo ng'osinziira eyo mu kazigoko mu katandako ku ggoloofayo mu mmotokayo n'ositandika okusala omusango gw'abantu. Simanyi ani yakuwa bulamuzi. Twongere okuyiga okwagala nga channel eno tujawula ku channels endala. Eno channel si yakuyisaamu ggaali. Channel yakwagala abantu balina ebiwundu byetaaga kunansinga, byetaaga kunyiga mpola na kuwagala. Baba ensi yabajajinga dda already balinga abasasulira n'ebibi byabwe already. After effects zaabyo baaziraba ne babiyitamu. Kakati bajja wano tukozesa omukisa ogwo okubatwalanga abazira abazzotuwa obulamu bwabwe tubeere nga tubiyigirako. Sister n'abalala bakufaanana twebaza Katonda eyakujjayo.
waliwo n'ali mukundaba ng'obulamu obwo okyaleppuka nabwo ofuba okulaba ng'obujjamu waakiri akapoloti buli mwaka olangirira nti wabula nkikola mwaka guno gwokka. Mukama mpa ekisa omwaka guno nkiveemu nga nange nnawe ntudde. Otaireddewo Katonda condition. Naye njagala kubuulira ebigambo bino. Nabadde njogera ne sister omu ali mu UK nga akwotinga ekigambo kye nayogeddeko emabegaawo nga ngamba abantu nti omuwendo, that good feeling eri mu kubanga okozesa okutta ekintu kye weegulira. Bw'oba oli mwana wa buwala n'okwata essimu bw'oti, ne sister alina wakyogereddeko, n'okwata essimu yo bw'oti nga guwagigula, oh my, eba ndala. Era bw'oba n'essimu bbiri ng'eno baagikugulira ng'eno yiyo gwagyeggulira, eno erina omuwendo gweba nayo. Newankubadde ng'eyinza okuba iPhone 16 Pro Max zombi, features zezimu, functions zazo zezimu, naye olw'okuba eno guwagyeggulira erina omuwendo gweba nayo. Njagala babuulira, muba ne stress ze muhidinga, ne muwunzikanga mukozesa ebizigo by'amaanyi ebimu ne bibookya n'okubookya, ne mukozesa emyenge egy'ebbeeyi olw'okukweka embeera zammwe, ne mubeera ku drugs, ne mu smokinga. Eyo yonna ngeri yakukweka bulumi bwammwe. Nkiddamu, ali mu kukola ebyo olina obulumi bw'ogezaako okukweka, nga weekweka mu kusmokinga, weekweka mu drugs, weekweka mu myenge. Nenjala kutegeeza nti buli kyogezaako okukola ezo oli ku painkillers zomira, naye ekirwadde kyo kyongera kukula. Kati olituuka okwagala okufaafagana nakyo nga kiwali badde oleppuka nakyo mu 2020 kyasajjuka nnyo amaanyi ng'olina kukozesa mangi. So njagala kutegeeza ebigambo bino. Obulamu obwo ne bw'oliwunzika ng'olina kalina, nkiddamu, ne bw'oliwunzika ng'ofunye kalina mu kwetunda, mu buyaaye, mu kukuula abasajja, njagala kutegeeza ebigambo bino. I swear before God, okujjako ng'osisinkanye Katonda, you will never be happy. Lwaki? Obulamu bwo bugenda kuba bujjuziddwa kasasiro wa history eyavaamu ki? Ennyumba eyo gy'otuddemu, poloti eyo gy'olina, emmotoka eyo gy'ovuga, engoye ezo z'olina. Nkiddamu, you will pretend ojja kukweka obulamu bwo mu mbeera zonna, naye tojja kubukweka reality. Ojja kusigala ng'ekyo kikuhontinga. Poloti gyo gye mu kwagiramu abasajja empale, essimu gy'okutte nga yava mu kugira musajja mpale, ne bweba iPhone 17 Pro Max nga baakuwampe ng'omusajja omweyambulidde n'akutuuyanirako, eyawukana nnyo n'akasimu ka M-Kopa k'okyalinako n'ebbanja naye nga gw'osasula. Nziremu statement eyo Annie ne Ivan. Essimu eya iPhone 16 Pro Max gye wafuna oluvannyuma lw'omusajja ogikugulira nga omwe akwebaseeko n'akutuuyanirako, bw'owulira ng'ogirina kyawukana nnyo ne bw'oba n'akasimu ke wajja mu M-Kopa nga ka mitwalo 26,800 ate nga kakyali ku bbanja, okasasula buli lunaku oba buli wiiki oba buli mwezi, nga n'ebbanja tonabaddimalayo. Kano kakuwa emirembe nnyo, olina engeri gy'okawuliramu emirembe than eri essimu gye baakugulidde nga bamaze okukwebakako. Bw'otegeera ekyo, kijja kuwa ekifaananyi eky'obulamu mu bugazi bwabwo, nti omuntu yalibadde aligenda mutendera ku mutendera, step by step, one at a go. Kino sikirina, naye Mukama bw'alimpa ekisa ndikifuna, kanfuba okulaba nga mpita mu the right channels okufuna ekintu ekyo. Mukwano, abakyala bali mu mayumba bavuga amamotoka, naye abantu abo si basanyufu. Ng'oyagala okutegeera lwaki si basanyufu, obuuzanga abakozi baabwe. Yajja okugamba nti omukazi ono mumulaba wabweru nga musanyufu, naye ku bukambwe bw'alina awaka waliwo obukambwe omuntu bwakolanga bwa stress, ng'alina obukyayi, alina obusungu. Abakyala abo tebabeera basanyufu. Otuula mu nnyumba bw'oti nga memories zeekuwa. Waliwo abakazi be wakaabya amaziga ng'obabbira abasajja, ng'obaliira abasajja. Waliwo obulamu bw'obojjukira nga si bwakwenyumiriza. Ennyumba muteekawo stories
ng'onyumiza abantu engeri gye wagifunamu, but at the back of your mind ng'okimanyi nti wallahi olimba. Waliwo omukazi eyazimba akayumba ke nga ssente yatoba. Okutoba okw'okuwalampa ebimotoka ng'agenda mu katale k'omubuulo, ogw'akabalagala, ogw'amanda, n'asuubula amatooke gawo ne gamwengerako, kwegamba naye nga bw'akinnyonnyola nga n'ab'oku kyalo bagamba nti omukazi oyo akakkane yeeyagale kubanga atobye, nga bonna bakimanyi. N'abaana be ng'olaba bwe bamuyisa nga mukazi wa kitiibwa kubanga ekitiibwa kye akikoleredde. Njagala okubagamba abaana ab'obuwala, obulamu obulungi si kirabo ky'oweebwa obuweebwa, bulamu obw'okukolerera. Nkiddemu. Good life is earned, not given. Nkiddemu okitegeere. My sweethearts, good life is earned, not given. Obulamu obulungi oteekwa kubukolerera, si bulamu obugenda okuweebwa obuweebwa, kubanga akuwa akukontrolinga, akuwa akuleetera okompromisinga, akuwa awotambulira ku ntolize. Obulamu bw'okoleredde buli mutendera ogwa appreciatinga kubanga gubeera gwa muwendo. Kikwetaagisa okubeera deep thinker ng'ofumiitiriza nnyo okutegeera bye njogedde. Saba Mukama akunjagalire. It is not too late. It's not late okukyusa obulamu. Not late at all. Otandika na ku acceptinga nti obulamu buno mbukooye. Trust me, oku acceptinga obu acceptinzi Katonda atandika okupavinga ways, atandika okutema empenda nti tuyite wano era obulamu obwo n'obuvaamu. Nsaba emirembe gya Katonda gibeere naawe. Obulungi bwe n'ekisa kye bikubeerengako nange bimbeerengako leero ne bulijjo. Weebuuza bw'obitandikira, olina routines ze wamanyiira. Abantu muva mu bulamu obwo nga mugezaako obulamu obulala obw'okukola ssente ng'olaba okutuyana kungi, bakasitoma bakwegayirira nnyo, olina akukeberera engoye zo n'amala eddakiika 2 ng'azikebera zonna ne muziyiwa n'agenda nga taguze. Obulamu obwo n'owulira nga bukutamye. So nga bw'ojjukira obulamu buli obulimu obulumi n'okunyumirwa, ate n'obulumi obujjukira lulala kubanga fokasi ebeera ku ssente. Bwire engeri gye bukusiba akatambaala n'olowooza nti bw'oti bugenda okutambula, naye omulimu gw'otagenda kukola nga gwenyumirizaamu n'abaana b'ogwo bagambe, oba ofa ki n'ensi? Ekisa kya Mukama waffe Yesu, okwagala kwaye Katonda n'okusa ekimu kw'Omutukuvu okkiriza ebibeerenga naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe ekitaggwaawo. Amiina. Guys, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.